Yes, for additive jinkwaniriza akadde kano ngina kusaba subscribing atompere video no like bambi. Amawulire tukedde mu ssaawa zino mawulire ga nnaku tukyagenda maaso n'okubanga bambi batusako updates tambula ku side ya Ronald Alimpa. Waliwo mulala akakasibwa okuba nti afudde era ng'ono abadde kujja wa Ronald Alimpa amanyikiddwa nga Kamulegeya Expedito era ng'ono abadde musunyi wa gita musajja mukulu no muyimbi wa kadongo kamu era nga yayimba akayimba amazzi ga bowa ntooza mukamanyi Ronald Alimpa ke yaddamu musajja mukulu no yakayimba era nga kojja wa Ronald Alimpa bambi nakakasibwa nti afudde n'abalala babiri kwegamba kakati abantu abakafa baweze abantu banango gaseko ne mwana mwala Lady Grace yafiriddewo kati n'abalala bafudde banaye tweyongera okusaba embeera sinu jakabenje kabadde kamaanyi abantu bano bonna bola abafa bonna basinga bakutuseeko amagulu jukana Ronald Alimpa ne bambi yeetaaga esala zammwe ez'amaanyi kubanga naye yakutuseeko okugulu embeera sinungi ey'abano bonna kugamba kati abantu basatu be bakafa essaawa zino ku sport kuliko kojja wa Ronald Alimpa amanyikiddwa nga Kamulegeya Expedito abalala tebamanyikiddwako maanya naye ng'abalala bali babiri nabo bafudde kati baweze bana bano badusibwa mu ddwaliro saidize Semuto kubanga babadde bava Semuteyo mundako bitundu bye Semuto ne mundako eyo nga bakoma nga bava performinga kati bafunidde akabenje nga baddawa badde Kampala bafunidde akabenje bakuba abamu babadde babiwenyesa mbu bafunye akabenje nga bagenda kuyimba nedda si bwe kyabadde just abasinga bakozesa nsobi naye nga babadde bava performinga nga bava Semuto nga badda Kampala bamaze ku performinga bafunidde accident nikati abakafa bali baweze bameka bana Ronald Alimpa ye yali akyali mulamu naye nga naye embeera sinungi kuba yakutuseeko okugulu bano bonna abafudde abeeyongeddeko omuwendo gwa Lady Grace okuwera abantu bana bonna abadde bakutuseeko amagulu tugamba kabenje kabadde kamaanyi nnyo kirabika emmotoka yabadde edduka speed nange essaawa zino baweze bana abakafa Alimpa ye gyali mulamu olusuku lwa sementi yeetaaga essala zammwe mwongere okuba nga tumusabira twongere okuba nga tumusabira kubanga y'omu kwabo abakutuseeko amagulu naye ng'abalala bo bafudde kwe kubadde ne kojjaawe gwe mbagambye amanyikiddwa nga Kamulegeya Expedito ono abadde muyimbi wa kadongo kamu era nga yayimba mazzi ga bowa Alimpa ke yaddamu era ngo nabadde musajja musunyi wa gita nyera abadde amanyi nnyo okusuna gita bambi naye afudde n'abalala babiri kugamba kati baweze bana kibinyo bambi kibinya mawulire getukeddemu essaawa zino mawulire si malungi manye bana ebintu bya Katonda kuno ku nsi omuntu tosobola kumanya kigenda kuddako mu nsi ffenna twabaddewo olunaku olw'eggulo mu nsi muno naye nga tewali n'omu yadde amanyi kigenda kutuukawo olunaku lwaleero ne ba Ronald Alimpa bonna tewali n'omu yabadde amanyi kigenda kutuukawo mu lunaku olwo lwaleero bigwa bugwi ebintu bya Katonda bigwa bugwi nenga bambi kitalanye ekyabyo abakafa kibi nnyo naye nga accident yabadde yamaanyi emmotoka yonna yasaanyeewo nga bw'ogirengera mu kifaananyi yonna yaweddewo naye nga ndowooza kirabika emmotoka yabadde ku speed nnyo ndowooza naye nga bambi kitalo nnyo ekyo naye nga Alimpa twongere okubanga tumusabira embeera etambula ekkiriya ku saidi ye bambi kubanga naye obulumi bwalimu okugulu kwakutuseeko omuntu tusobola kutuka kugunoobera ng'oli kiriya nedda embeera eba nkalu okusaidi yo ne bambi musabscribing nja kuba ningo buzz updates ninga ne kojjaawe afudde baweze bana kati abakafa Lady Grace kusa n'abalala basatu nga kuno kubaddeko ne kojja wa Ronald Alimpa bano bafiridde mu ddwaliro for additive kibinyo